Kompoje rugendo okunyumya kansoke nnyo kutuzi. Bigamba biyinza okuntuga. Tubadde tuludde okubaweereza naye leero tukomyewo. Otuwira. Tuwooma. Abagagga tuwera mu girasi y'ebbeeyi. Nze muzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya oli ku SB4 MEDIA tuggusa ensonga. Nga sinagenda wala nnyo gwe wenna ali mu nsi z'Abawarabu, Dubai, Qatar n'ensi eziriraanyeewo. Twafunyeyo omukisa nno. Waliwo omukyala amuyita mukyala Jaliya ye yavuddeyo n'agamba nti abaana beeyo bano baboosi bangoba olemeddeyo bakugoba ku mulimu boosi takusasula yagambye kwasa okutuuka mu mbeera eyo nkubire kasimu alina solution yo era bwe wandika ennamba eno nga gw'oli mu nsi z'Abawarabu wasiraana mulimu gwaggwaawo poliisi yakukwata oli ku yagambye ba Dubai bw'okumanya Abawarabu bangi mu nsi z'Abawarabu zonna mumukubirako akonektinga n'ava Dubai n'akonektinga n'agenda Saudi n'akonektinga n'adda egundi Saluja Omani mumukonako nawe gwe ng'oli Uganda nga wandyetaaza okgenda funa kapapula ne pen wandika +571 owandike 56 owandike 23 owandike 14 owandike 067 Mukyala Jaliya. Tweyanze mukyala Jaliya. Muli mutya? Je tuli. Tuguse. Mami soko buze ku bantu. Bannanga balabe baffe mwena tubalamusizza nnyo. Abatwagala ennyo. Abalabe SB4. Ssebunya. Nakoma kukola bangu ogenze kuziika Magufuli. Magufuli. Naye erinnya. Waliwo yasooka n'aliwira mbuli akatemba. Kitegeeza byafaayo. Bambi omwami oyo kibi nnyo. Naddala ensi ye Tanzania yafiirwa. Omwami oyo nze omanyi ndiringa nnyo ne Tanzania. Kugenda ddagala. Ensi eteredde nti ekifo ky'emiti kya miti. Ekifo ky'ebyobuwangwa bya buwangwa. Omanyi Tanzania etukubisaamu andoze emirundi oba ebiri oba esatu. N'obunene nnene. Naye olaba nti bali organized nnyo. Noga nti senga naffe Uganda tutuuka kawo wadde tuli mu kasi katono naye senga tutuuka kaawo. Senga naffe omukulembeze waffe mu butuufu bw'aba avudde osobola okulaajananga alaajanidde Magufuli. So kyakusayirwa kinene nnyo. Ekirungi nti ebyobufuzi beeri birambulukufu. Nti olwaleero oli bwe yavuddewo tewali kulwanagana omukyala ye yazzeewo. Ate n'omukyala naye atandise okukolerawo ng'omuntu. Uganda tunaafuna ku mirembe ng'egyo. Tugirina lema kugira. Tugirina naye lwakubanga ekibi nti ali ku ntikko atuwa emirembe. Abaddako wansi ne battokyalinga. Ffe omwana wa Nnambi yakinywa omwana wa Nnambi. Omunalwanda yakinywa omunalwanda. Bayiza wata abanalwanda bo tebaliiko ekyo. Wano Kabila kyasinza okufuna zo ne bwe aba afa ng'abeera ku munne omunyankole waali. Ayita banyankole banne. Muganda yaba agenda kukubba. Omusoga waali gendako mu internal affairs. Wano Uganda internal affairs. Genda ku parliament wano ya Uganda. Ojja kusanga abasoga kadaga muna kadaga niyande zibaba niyande ogende ku internal affairs omusoga yasooka oba yali mu kiveidindo oba yali mwani abasoga nifato abafuga kati omunalwanda ne babeera nga bali eyo ebweru nga bwe abali mu America California ejjudde nnyo Abaganda naye osanga nti omunalwanda bonna babeera ne center ne meeting zaabwe abali London babeera ne meeting zaabwe naye Omuganda Ssebunya Omuganda wantu abantu bakuwaana ova n'ogenda mu America ne bamanya nti Ssebunya yazze nti ali mu kitundu kiti ali mu kitundu bwe kiti nga neighbor mwennyini Muganda ne musobola okumala emyaka 5 nga temweraba nga akobulokina n'okubulookinga kati n'omutuukako nga muli mu store egula ebintu
neyefuula mu Jamaica oba neyefuula mu Nigeria nenga muganda munno ese kitoleko gwesse bunya ng'omumanyi n'omugamba waise manda kati ekituleetedde embeera eyo ffe wano e Uganda ffenna twandibadde omuntu twandibadde abantu balungi naye omuganda wa wano yakuzuulamu n'agase bunya alabika toli muganda maama omulungi twakutegedde oli mu Tanzania kale nga bwe njogedde nti Tanzania sibirayo nnyo oyinza okulaba ng'ekivumu ekiddako mu Tanzania so abaganda kyetusaba kwe kubeera obumu nti ensi eno yandigenze mu maaso singa tetuweryamu nkwe nejjukira okuva mu bwakabaka bwa Buganda abaali Ssaabasajja Kabaka Olukwe Muteesa abaganda bannaabwe ababaliraanye omuntu gw'oliraanye munno yasobola okulyamu olukwe mujje baliko okay oyogedde ku kyabaganda tujjudde enkwe abaganda tetweyagaliza naye mukama tweyagaliza gwoba oyagaliza Maama Fina ate nze mba sikwagaliza yenjawulo tikizibu nnyo okusinkana nga ffenna tuli bafamire emu ne tubeera bande emu oyinza okusanga abantu nga bafamire emu famire ennene naye nga yeetemamu oluusi baana bataata ogwo naye nga sayidi eno eri ku lwayo ne sayidi eno eri ku lwayo sayidi eno eroga eno ne sayidi eno eroga eno okitegeera nti abaganda tulinamu akantu akatategeerekeka nti abaana basenga gundi baloga abaana basenga gundi abaana ba maama gundi maama muto olusi ate be bawala ne maama mukulu eddogo ery'amaanyi ennyo batwava ku nnambi n'ekintu eddogo bakozesa eddagala ganda byabuwangwa ganda naye nga tuvuddeko emami waliwo ekyaguddewo ekiriwo neŋŋamba lwaki sijja kunenjogerako ko naawe omanyi ffe nga twakayingira obufumbo twakafuna abaagala baffe otuwira ate ebigwa ku bakulu baffe tulina okulabirako olumu bituteekamu okutya waliwo omukyala we bayita Alabudde Nabiira Nagayi ebigenda mu maaso bimanyi obitaba embeera bayiteeva ku ki ebiseera bisinga mu bulamu bw'ensi eno tosobola kumanya ddi muno lwalibeera mukwano gwo tosobola kumanya nti omuntu gwenfunye eddala yeye era alibaawo bannaffe bannaddiini beesigamye noga nti okufa kwe kulikola ki kutwawula babeera bannaddiini oluusi nga nabo ababikubisa tebakkirizibwa kuwasa naye bo babagasse mu mbeera yonna bakimanyi nti gwe kyoleese mu kyaki kyoleese mu muzikiti ddala bwe kiriba emirembe n'emirembe amiina nange mwenyina nfoloyinze nnyo emboozi ya Alabudde Nabiira era mbadde nkusuubira naye nagaano gyogerako bannamawulire bangi babegenze babimbuuzaako naye nagaano kyogerako naye SB4 naawe ndaba ku SB4 teri mu bulamu kintu kitabula nga kukwatira ku mukazi oba kukwatira ku musajja SB4 naawe ndaba kati atunula oba oli mwavu nnyo oba oli mugagga nnyo oba oli pulezidenti oba oli Ssaabasajja Kabaka oba oli ani oba oli Trump nga bamulekesezza entebe yazeera wamulaba omukyala we era atabuse nanga nti tekisoboka teri kiruma muntu kujja from nowhere nakukwatira ku mukazi wa nakukwatira ku musajja kati nze gwe wenna ali eyo mukyala wange mumanyi bulungi ali nkwatira ku mukyalo wange naye ate naawe tokwata ku baaba nno sisobola mpulira okwatako tokwata ku baaba nno sisobola bannange ali nkwatira kuwewa mu bulamu SB4 ebintu ebitabula Uganda oba ebitabula ensi eno biri ebintu ndozanga bisatu ekisooka muntu kukwatira ku mwagalwawo ekyokubiri muntu kulemesa bulamu kwavuwaza kukwatira ku ssente okuwala n'okwazika bitta emikwano okulinnya mu makubo gagwe oyitawo okufuna ssente agayitawo nina gaapu ntambula gw'olina gaapu nsikonziza amabega wali okufa ekyokusatu nandikiise muntu kukwatira ku ttaka ettaka ebyo ebittisa abantu kati mukyala Nabiira n'omwami Sempala
bamaze infact ndoze emyaka 2 negisoba mu 2 bawanga bazadde abaana era newunya n'omuntu asuubira nti nze muna obufumbo wange mazemu emyaka 15 34 nze omusajja oyo tekyasobola kwawukana naye mukyala Nabiira abadde abeera wano n'omwami ng'ali eri bazadde abaana baabwe wakati mu bo waliwo yagikwatako waliwo yagikwatako kati oba gikwatako kubanga mwami Sempala senga otunya engeri gyaze ayogera musajja mukakamu ola nti omusajja mukaka musajja mugumiikiriza nnyo in fact nze family eyo ngimanyi yabasebagala bantu bakakamu nnyo ekiraga ewala kati mwami Sempala n'asalawo n'amanya nti mukyala wange ayinza okuba mu butuufu ajja kuteerera mu buntu ng'omuntu yes agenda okuwira biyingiddemu ebbanja bw'owira nti biyingiddemu ebbanja nti ate gundi yamuwola nti ate gundi yawolereza ate eyabawola atwale enju gwe yandibadde alwanira omwami we baleme kutwala ki mwami Sempala nga bwe mulaba yandibadde byonna abireka bagikwatako kiva kuki abakazi temulina bugumiikiriza kiva kuki nomanya ati ndi mukyala wa Ssebunya naye n'okugira tewa Patrick si bakazi n'abasajja bwe bali n'abasajja bwe bali obulamu bw'ensi eno nze nkimanyi butereevu nti omuntu omweyagala mulina okubeera nga mussa ekintu kimu ebiseera ebisinga nakugamba nti Ssebunya amaka g'olaba gonna gwoyitako ne weegomba ebikomere ebyo ebinene ennyo gaggadde gwoyitako n'oga nti laba amatiri bona gwoyitako n'olaba nga mukazi we bali ku mukolo abagagga bali ku mukolo ne mukazi we asini bazina bati beetisse ebizibu by'otamanyi kisenge kooti aye teri kimenya nga bantu balinnya kutabuka ekivaayo kubeera kufa oyagala ogaani nakirowooza kanagamba neefu wano twaveewo omulambo kati bano byonna babigezezzaako mwami Sempala agezaako ne mukyala Nabiira agezezzaako kuba kati ojja kunenya mukyala Nabiira naye nga ne mukyala Nabiira alina byasirikidde biki ebingi okiraba n'aguma n'agamba nti awanyuwaawo ekisajja ekitegeera naye ate sijja muta mulekere bino bye tukoze ffenna ne Sempala agamba nti nandirese enju naye ate n'omukazi bamutwale oba okiraba ebiseera ebisinga abantu abo ab'amaanyi bannasoma batera okugumira ebizibu bigenda okuvaayo ku mmeeza nga biraze wala kankuuma erinnya ngenda kwesimbawo kankuuma erinnya famire yaffe ya ddiini kankuuma erinnya abaana baffe basomye kankuuma erinnya munnange nsiswala kankuuma erinnya ne bakutokyalingira ne mwetokyalinga mwenna ekivaamu kuyiiya nti oguze waaki wa mmundu kuyiiya genda wa Maama Fina kusindika jjembe mutta kuyiiya eizo okumwavuwaza n'abeerawo n'azo ntuwaliraawo be bano boolaba abasajja abagagga nagani nalwala olumbe lwankwata nengongo balabwe nti bantutte India bantutte mu Germany bantutte siterera ng'omukazi aga nedda sijja mujjawo nakugula bantu kansenere musenene aveewo andekera ebyobugagga ebiseera ebisinga byanfuna okubeera mu maka nti buli muntu ayagala engabana ti omukyala bw'abeera naawe emyaka egiwera 3 ayagala engabana esinge ku ye jjukira ebiseera ebisinga nti abaami bwe tubeera nabo bw'otuuka olina ligimu kw'otuuka ng'okomi ng'alina kuteekawo Jennifer wanyirira Jennifer omutadde wanyirira Jennifer agamba nti omukyala yava dda ku mulemezi alina okutambula naye nga jjukira gye tubonaabonedde okuva mu ntandikwa mpaka Jennifer ayagala ayingirewo mu ddakiika 3 byonna abigabane atwale Jennifer ayagala ayingirewo asalirewo amaka ga Maama Fina ne bbaawe kati nange ngamba sijja kigumira kati wakati gwe omusajja n'obeera mu katu n'ogamba kaffenna tumufiirwe omukyala muto agamba oba tumufiirwe ne mukyala mukulu agamba oba tumufiirwa tukole ki okwerumangana obadde obirabe byamuzaata naye muzaata nga yandibadde awo ne bakayanira obwenfuna muzaata gwe mmanyi yandibadde awo ne bakayanira ebyenfuna naye olingaga nti oba afubutusana mu mufumbo gy'abadde agamba nti nze mbitwala byange lwaki nti naye ayinako paati tiyabeerako n'omusajja ebbanga n'oli yasooka naye agamba nti nkola ki mbitwala lwaki ebintu ebyo bingi nnyo
twebuuzemu tugambe nti lwaki tebiri mu mbaavu mu bagagga mu bisinga lwaki tebiri mu baavu muffe tebiriimu naye mu bano tebiriimu naye muffe osanga omusajja omwavu ng'ali eyembula muti wansi ng'alina enju yassubi ng'alinamu n'abakyala abo bakoleko n'enkondo bagizizise ng'alinamu n'abakyala abo naye nga basinza n'abaana babe musanvu nga basinza 732 basinza musinzi lwaki nti emirimu gy'obusajja gyonna agikola egituukiridde ate bw'ava mu gikola egituukiridde n'abawamu n'ekiseesi omusajja enkola ye bamumanya nti ayingiza tugeze mu mwezi bawafa ayingiza emitwalo egyo tebajja musaba lugoyi tebajja musaba ngatto tebagenda mulowooleza bwenzi kubanga budget bagibala nti sente zenina nze ne bbawange zitukola zitumala naye bw'amala ekyo ng'amaze obbajetinga n'amala nti sente zitumala bakeera ku makya ne bagenda mu nnimiro ne bavaayo ne badda ewaka waabwe ne bafumba emimonde gyabwe ne bagirya ne bayingira buli saa 12 obudde ne bukya ne boolekera ku kintu kyekimu ono bw'obeera naye nga mwakatandika kati nga bw'olina ani njuka naye omwatandikira gye mwatandikira kati essaawa zino Ssebunnya tokyamanyirwa nnyo kiri awo oyina emboozi ze mwali munyumya ne ani nga tokyaswana zinyumya kati okimanyi ekyo kuba oli bize noonya mami twagirako ne tuyita mu akabokisi buno obwokusuulamu ebirusunusu naye yanzibanga nga nsula mu gayita suulamu kati okiraba nti okiraba kati tugenda okukamenya nga mune 3-5 ebyenfuna mu maka mulina okuba nga mutambula abantu bameka obwenzi mu maka omusajja kasita omukyala akuzuula nti oyenze akolerera kukuza mabega era bangi nnyo ebitundu 7-5 abaami bavuwadde lw'abakyala nga teba balina mu nju kyewuunyi okimanyi nti eriyo omukazi agaa nti omusajja ono bannanga mpitiddeko Maama Fina bwe twali abaavu twali bulungi tumaze okukola tubonyebonye tulanze azimbye n'enju aguze emmotoka aguze n'amataka Maama Fina omusajja ayingira 8 Maama Fina omusajja tomubuuza gy'asuze n'akera ku makyala n'ateeka essente z'okukameza emitwalo 10 nga zikola omwezi abali ebweru balina zibbiiru bwe mukola mulina okusasula zibbiiru mugabane omusajja eno tuko okumanya kyamanyira akawunti ze oba oli awo n'alanda olw'okuba omugambyeko ku mukazi gw'ayagala n'alanda natandika okonnekitinga n'abeewaabwe nga bebamutegeerera n'abeewaabwe ne bayita bwina agamba nti ffe ekyo ekikazi kyatutamadda lwaki agala okutuulako lwaki lwe twali abaavu tebaakiraba lwaki luli bwe twasulanga enjala abantu abo tebaaliwo lwaki maama wo ayagala okutegeera nti yatumanye nnyo kati nga tumaze okufuna omulimu nilwakubanda kusedi y'abakazi we muvanga muvudde wala nemubeerako obulungi n'omukazi wawalingirija kumugiramu omanyi omukazi wayendera omukazi watabukira yembeera levo tutandikira ngenda okulaba ng'okyuse nawe n'okyuka ngenda okulaba ng'okyuse kuba abakazi tulina n'obudde obayitako ekiro n'omuyita n'omugazi okuka kiki nga wakyuka luli wali okomangawo ssaawa 2 nemune kati okomawo 8 omwenge gufuuse omwenge tokyalya mmere luli wali oteekanga ssente mu kaseefu nga tuzeerera nga tupulaaninga okitegeera ogenda okuba omusajja awaganyira atabuse ogenda okuba omusajja afuuse kirala okitegeera jjukira naawe olina emikwano ebiseera ebisinga ffe ekitwonoona ng'abakyala mikwano kati ng'obanyumizaamu ekituuseewo bw'atakuwa amagezi nti obadduke wa Maama Fina ngaga nti ekikutawanya n'ekyo jima akwagala naye oli mwanguwa no amanti nsula kwa bwero olunaku lumu nawagana nasula wa ize people teri kitonde kigumiikiriza nga mukazi ngenda okudda nga message za WhatsApp teri kitonde kigumiikiriza nga kikazi SB4 nze nkola ku bantu kimanyi nti nkola ku baami nkola ku bakyala abakyala ebitundu 9 bagumiikiriza naye ate abasajja ebitundu 9 benda nga mu nnyenda yaabwe balowoozeza nti bendako bwenzi nti omusajja asajjalaata kati ojja okusajjalaate wa Maama Fina kumba onsanze maama yankuza bw'osajjalaatayo olumu jake wa Jennifer nina Rosette wano omulumba ogwera ku geeti
gogati nze bwe sibeera na Rosette nfa omanyi wagezaako ng'omanyi ojja kusajjala talumu olemerayo okimanyi wakigezaako nga oga nti kankyuseemu olaba osanga ng'ono yakuzibwa n'ava mu kuzibwa ne gufuuka omusizi ne guva mu musizi naye mami obadegala n'ensirika naye mwali mwebuuziza ku lwaki omusajja ayenda yes nakyo era nkimanyi naye omukazi okuyombera ewaka nedda wakutama nedda omukazi lwakomyewo nayo nojja twaba nti mbadde naawe nitutusanga jenfuna mpaka namteekako akawoowo okudde akawoowo kane ng'akuteekako kaaki aga mukyuseemu temuli bazungu abazungu bebaga bahaaga bayinisiteka notulaawo nobajja okikuzowa nekya brown fufu nekubako noddayoyomeka omukazi okutandika okubuusabuusa wabaawo ekiriwo katonda yawa abafumba omukisa nti omuntu atunulira bbaawe n'amumanyi omuntu atunula mukyala we n'amumanyi ate atera kuwaaba abatali benzi kati nze n'abaami be batabulira amaka gaabwe ayinza okutuula n'amala emyaka egyo nga mukazi we tamubuusabuusa ng'agumye watuukira okuga nti maama Fina kimpitiriddeko kiba kikoze eki kimuyitiriddeko abakazi tuli bagumiikiriza nnyo abasajja eriyo ebiti by'abasajja n'abenda banjawulo eriyo omusajja nga ye bamuloga bwenzi ng'okuva wano okutuuka ku maini ematuga bakwaniddewo abakazi 5 ne woba oli mu mmotoka ng'olinayo kyusa mukyusa ensingo bwali n'onyoola omukazi ajja namwinbox najja SB4 manyi nti nno oli mufumbo naye nange nyamba nabagumu ati naye aba akwagala kuba si mufumbo ati naye aba si mufumbo kati golozo wamugjewa olwaliro mu Uganda abakazi twandisaanye ng'omusajja omu alina abakazi 10 okujjuzajjuzaako era obatoloze wuwe okkiriza bamutwale omusajja omu alina okuba ne 10 abakazi bangi okimanyi n'abasajja ki kati omukazi agezaako era byetwogedde omukazi agezaako naye akampita SB4 zenange waliwo abakunsaba mami ne bwonsaba milioni 10 zempe SB4 yo bagambe oli yalookinga bakunsaba era senga nali njagadde kukyusa memori senga ne ani akukomba lufu kizibu omwana kisiyenda kuba mu ngalo nti bwe tuba tukwesiikulidde fitina osigalayo tewali tekisoboka basebo ne banyabo anteira lwakubola nti anteira mwana wa abasajja oli ayenda from nowhere nga tewali lwaki ayenda nga ne bw'omubuuza ofuna ki sirina naye adde ewaka mukazi walime musangawo ng'abadde muloja emirundi egyo agwa eddalu akeera ku makyani maafina munange n'akaba n'ataawa teyagala mukwatira ku mukazi eri abasajja abenda mu butuufu nga kigwanidde ayende kikyo nga mu butuufu bw'omusanga noga nnamusanze ne gundi ng'omusasira n'omugamba kale omanyi ninakyaliwo nga yonna omukazi waka ng'ayomba ku makya ng'agenda okukola omusajja n'akomawo nga ava okukola n'akomawo ng'ali mu kinaabiro n'emmere alimu ayomba naye kati stress eyo ayinza n'okugattako obukyafu ayinza n'okugattako obukyafu n'ambuze nga tozirwa nti tombuuza lwaki omusajja tayende kati bw'obanga tonnayenda sooka onoonye nsonga kyeviiddeko omukazi oyo kweyisa bw'atyo noonya okutereeza amakaago sooka onoonye bw'obanga eyabagatta waali bw'abanga maama ne taata we bali bw'abanga abafamire we bali noonya basebe ne bannyabo oba wasa omukyala oba tomuwasiza mu bya kwanjula tomuwasiza mu bino bya mpeta bw'obanga ofuna omuntu gw'oyagala sooka obuzaani mukwano gwe muloopa waani njogera naani n'amuyita n'amutuuza kubanga eri abakyala bangi nga ye okumukola ekintu kimu kimunyiiza n'akufuukira ezzike ewaka n'ozuuka ekyo nakuba n'okubazuukuka ekitegeera n'ayomba naye ayinza okuba nga alina akantu ke wamukoze nga tasobola kwogera eri abakazi nga naturally bw'omukola ekintu tajja kutuuza ga nnanyiize lwakiro ng'alina kutokyalinga so noonya ani mukwano gwe SB4 mukwano gwa Maama Fina pita ku SB4 munono ng'atabuse bwe kigaana noonya solution endala tugenda kuvaawo
waliwo omukazi agenda talina reason okimanyi ekyo mami waliwo omukyala nga ye waliwo kibayita akasagazi nga kalina nga waloza leero ku Patrick ekyala agenda ku Semanda oyo n'agenda ku Sebunya nga wala tekimumalira era abatannatuuka gy'alaga abatannatuuka gy'alaga nze abakazi mbalina mpayirizamu SB4 anti mwaba basiibamu laba oli anyumirwa wa kamera kyemukoze abaana b'abendi omwana amala nagamba kati bwe nakumaze mpaka mukwano gw'oli nakumaze mpaka mukwano gwo kati nga mwena ayagala abeetikke babiri kati anti mulimu system za mirundi mingi eri omuntu ng'ayenda naye nga ddogo nga bamuloga bulozi nga bagamba omuntu ayinza okuloga SB4 nanga njagala omuntu oyo azunge mpaka agende ng'ayenda mpaka agende okimanyi toyinza okwagala bbawooli omukazi nagamba Maama Fina njagala ndogera omwana omuwala oyo ave Kampala agende Kasese bw'ave Kasese agende Erira bw'ave Erira agende giri agende ng'azunga tobayinza n'okuga nti omukozeeko kati nti nagamba agenda Kasese mami omutwale ku nnyanja ku bizinga gy'aba ayendera ne bakuloga nga natural oli mulogo oli mutuufu no eriyo n'abatali baloge eriyo n'abatali baloge eriyo omwami atuna mukyala kati oyinza okwagala bawa Maama Fina kati kaneegerezeeko nganze oyinza okwagala bawa Maama Fina n'osigala ng'oli kyekimu ku 8 nkuloga kirala ku 10 nkuloga kirala ku 3 nkuloga kirala mba ndaba simatidde oba okiraba kali n'olwekyo oyinza okusanga omuwala nga mulungi nnyo goloza lwaki osanga abawala nga balungi ng'otula omwana oga naye maama naye nga talina amukwana bamutya nedda nga bakimukola bukozi bamuloga buluzi ng'oli amukwana namugamba ne bamiitinga ne bapulani nga tujja kumiitinga saawa ezitebe namukozi namugamba nfunye appointment endala nenkera bw'atyo n'omulala n'amukwana abanga amuyambye emirundi egyo n'amukozesa tadda oyo naye liba ddogo tukoze tutya okwetangira ebintu nga bwe bityo ebiseera ebisinga mami naddala abantu abali ebweru omuntu abeera ebweru nga bbawo ali mu Uganda omuntu watangidde atya bbaawe kubeera nga takwana mukazi mulala ne bw'aba tali manya nti mukyala ng'avuddeho kagenda ku vision ali safe teri mumukwana ne bw'aba tali bweru tumusibe akakookolo baleme ne bw'aba tali bweru ab'ebweru obeera naye ng'osula naye ku makya n'okola kirala naye n'akola kirala nze kyensinga okugamba abantu sigamba nti abantu bajje wa Maama Fina naye bw'oba osobola okusaba Katonda okuwona obwenzi mu maka saba mukazi waabwo ono mukyala wo bwe bubanga bwa ddogo era Maama Fina kebenaga nti lino ddogo lyerimwendesa oba ayenda kwagala kubanga okimanyi nti nammwe waliwo omuntu ata nga mutuufu tatuuse nze omanyi mbabwira abadde bange ekituufu mbagamba nti ono omukyala ekimwendesezza kyekino oba omwami ono ekimwendesa kyekino obadde obulamu kino teekamu ekirungo kino omwami amatire wange maka batuna n'abantu saatuuka atya kimanyi mwezi gumu anti mwegagamula mu lusooka omuntu anywa omubajjangalabi n'akutuukako noga nnyabo omuntu anywa omubajjangalabi mwaga njogedde agali yange kumpewo gatta omubajjangalabi n'agatta omusongola n'oyokoolaba n'olaba bakuvaako mabega nga battunga katolaawo omala ebbanga nga togunywedde n'odda wenenjaga okuyita njagala kukulabako katovudde ku kamera wenenjaga okuyita baguwe kasule emiti gyegiri ng'omuntu agunywa noga nti ya rabbi kiki kino oba okiraba tisookolekera gogulinda tukoze omusajja ng'ali eyo nga bwe linnema biveeko buvi bwe kinnema bana esimu ze ziri ku screen naye siri ku Facebook munsaasire bababbira ku Facebook abalwadde b'e Bulaaya America Canada mwenna aba Europe mwenna bana esiri ku Facebook ab'e Buwarabu siri ku Facebook Maama Fina omufuna ku ezo simu zokka ate mwogerezeganya na ddoboozi saagala ate tumale okwogera ate oli atandika okwogera bino bababbireko kamala okufunamu n'olwendo lwa mubajjangalabi omwana akunywera omubajjangalabi
Bayiza bwe njagala mbagaye mwenna abatula ku SB4 nti ebintu bingi ebireetera obulamu bw'omuntu okukakkana ne beetera n'okunyomebwa mu maka. SB4 eri abaami ababeera ne bakyala baabwe naye nga mutuufu omukyala tamuwanga ku kitiibwa. N'osanga omuntu ng'alina akasajja tekandisaanidde kubeera na mukazi nga Maama Fina nga ne Maama Fina kwafiira. Mulimu ebintu bingi nnyo ng'abaami omusanga n'akakyala nuga naye waliwo abambuze Maama Fina bw'olaba akakyala kenneesimba nako kennwana nako Maama Fina bwe nkakulaga. Maama Fina agenda okukakebera wano nga kali 100% nga ggwe oli 10 ku 10. Ekitegeeza kati omusajja waba ayenze tumunenye mu kitono. Nze ebiseera ebisinga nina level mwengwa manyi expert myaka 26 nga nkola obusawo kati nafuuka kansala ndoza sikyalina njo oyogera bwogezi nze ntwala na budde kebera muntu oba azze bulengo ba ankubidde simu ntwala obudde n'enkugumya naye mba nalabye dda nti kino myaka 26 nga omuntu alina experience y'okujjanjaba. Kati wali okuddagala so okuyigiriza omusajja obwenzi kubanze nguzeza kubigamba. Eri musiba eri muyigiriza. Eri muyigiriza obwenzi. Yo. Jagala mbuko. Teriyo ani asobola kikola n'obuyiga. Jagala alina kikola ate. Alina kikola. Abeko kyagira akakanye. Nandi ngamba. Kati ebiyekozo oyinza okwenda. Annange. Ebyo byonkubyo. Kati ondaba wano bwenti. Neze mu kisenge oba ontegeera. Nekola ebintu so family eno tuyinza okwira nti enkyali waliwo ate abatinganya ate beeroze b'ekibi magezi kigosobola okuwa ku mukyala munno Nabiira. Ekisookera ddala kukakkana kubanga ebintu ebifulumira mu mawulire biba bimaze kulaga wala nnyo. Ate ekyokubiri mukyala Nabiira kwe kukkiriza nti omuntu afiirwa. Nze SB4 nalina tata w'abaana bange omumanyi Haji Sekidde yanjagala nnyo ebitaliiyo n'embitya. Yanjagala nnyo nze sirabangayo muntu mu Uganda yali ayagaddibwa nga bwe banjagala. Nakwagala nazoliga neyeekabya wowe bakututte nze nfudde bw'omala ku mutwe ku kisaawa agenda Makka n'asiita yanjagala ebitaliiyo. Naye SB4 bwe kyenda kwala n'omwami oyo namuga nti byonna mbikuwadde. Obumbi n'obumbi nakkiriza nti nze byonjagala mbitidde. Byonjagala mbitidde nti nsumulula nti nemuga kuloga ndeka ne byonjagala mbikoze eki. Kati eky'obugagga tekikuttisa muntu tekikuweebuula nabaana kutuuka kumanya nti tuweddemu. Ate omusajja ayogera mpola simple okiraba ndowooza kitegeeza omusajja kyayagala mukyala we. Kati wabeerawo ebintu mbijje mu mawulire buli bantu babeera n'obutabanguko era naawe wandaba bw'oba olina obutabanguko mu maka go olina ekizibu mu maka go ate si bw'obanga abafamire tebakuyambe kuba abafamire batera otuvaamu abakyaki abagatta batera otuvaamu gamba nti kanoonye ku Maama Fina mugambe ekigambo kye obufumbo bwange mbwagala oba tubwagala era munoonyi ate saabo kujje mu mirembe nga temulwanyi. N'ebiseera ebisinga ogenda okulaba ekintu mu mawulire n'ekyokufa kiba kyagezesebwamu dda n'eddogo liba lyagaana oba okiwulira. So n'olwekyo nze nsaba si mukyala Nabiira yekka naye n'abantu mwenna mu ggwanga nze ndisiivinga abantu SB4 nkola nga poliisi. Olisiivinga ab'e Bulaaya olisiivinga ab'awano olisiivinga ab'e Bulaaya ne abagagga okutabanguka n'abakulu gwe b'omanyi b'osinza bw'ota ekitiibwa ayogera bw'ati n'avunnama n'agwa ali kutebuukye. Abantu bagenda mu mabaala kati babagayirawo amabaala badde nga bagenda ku Seeneeyo bagenda bwa omuntu agamba nti kangende mpangisa apartment nesonyiwa omukyalo ono mpumulemu kangende mpangisa awantu Maama Fina nesonyiwa omwami ono n'omugabo nedda beera awo atereere nga oli. So obutabanguko bungi bannaddiini tebakoze mulimu gwabwe kubuulira abantu be bagatta okiwulira. Abantu baba bagenda okugattibwa mu baleeta bajje basome emisomo simanyi biki bwe batuuka okuyingira mu kisenge basigala mu abo nabe naye okatandika okuttunka oli nga bamugala saba fukamira osabe kati nabakwira mu family zitamanyi kukola ddagala batamanyi kuloga buli lwakwira mama amugamba saba Maama Maria saa Maama Maria gw'osaba teyafumbirwa saa Maama Maria okiraba soma sapuli saalayo laakammeka
nengo obulamu bugenda abaana olaba bagenda kwononeka basiranye kwegamba amakaga teri kiruma mu nsi nga kufuluma geetyo nga bwolaba wendi mu lubiri luno n'olufuluma nga wakedde ku makya nga wadota osabuse n'omwami wo n'oyingira emotoka n'ogivuga naye ng'omwami mwatabuse mwevumyemu akantu katono obanga omukyala wo mwatabuse n'oyingira ofiisi ng'omanyi nti ewaka walese siki bano abasajja bose abatambuza ebigere n'ava ekawempe n'agenda mu kibuga ekiraba yasuze bulungi nga musanyufu abuuka n'emyalaga nti kaŋŋende nkole n'endala kubanga oba otuukirizza ki ekyobufumbo so n'olwekyo buli lwe tutabuka mu maka enkulaakulana eba nfu era nze nkigamba nnyo abaladde bange ab'ebweru nti omwami mukkaanya nti tusobola okukolera awamu omukisa tusobola okukolera awamu obugagga mukkaanya bwe baba tebakkaanya tisooka batereezi babeere omuntu ki omuntu omu Katonda yantuwadde nga buli muntu amuwadde bbaawe oba nga buli muntu amuwadde mukyala we omuntu ali ebweru oba webalamye ekintu kyange ekyo ekibuuzo kyange omuntu ali ebweru tugeze ng'omukyala atangira tabbaawe obutayenda kumusiba tulina kye tuyita era byenkolako mu wiiki era mbikolako lwakubanga ab'ekyama kati bw'okyogera nobagamba nti nkola lunaku kati nga bwenkola olusandiruka n'ogezoga nti ku lwokuna nalwo ndukola ogenda kutuuka bulenga nga aliwo abantu nga 3 kati ab'ekyama akuba 10 n'abuukinga temwettiŋŋana nga wendi temwettiŋŋana tewali lwaki wettiŋŋana buli muntu Katonda gwe kwata omusajja aliwo kye tuyita okugatta tukiyita kuwanga okubagatta Sebunya ne ani ne Mbanga balongo nga newankubadde sitaani azze ayinza obbaawula neeva newankubadde nga nnyoko eyakuzaala akedde ku makyala nti kanjawula abaana bano nga neeva bwe bagezaako okulogoona aveewo ono naye agenda mubeera nga muli muntu omu nga bwonaakwata ekintu n'okisiba nga bwensibye essaawa eno nti yange tuyige okubeera n'abantu nga baffe so si muntu kuva eri n'akukwakulako buki kino mwenakikola nga mukkiriziganyiriza banze nsobola okujjawo nga kati tugatte ne mukyala anti kati gweoyinza okuba nga toyagala ng'omanyi ti saawa ino ojja muleka kati gwe ani osobola okusiba ani ne mwegatta nga tamanyi nakumanya gwolaba muntu kuzolika sawa bila kubiresimu nyingi nnyo y'okunnondo anti lave tali nno yeri gye nagambye nti osobola okuloga n'oyingira extra n'atuuka okukukeeta n'osimya gunoga nanga ntamye ne kino kye tuyita ekyokuwanga abantu kibeera nga balongo mutula ku meeza nga bwe tutudde nti enkya tukole bwetti enkya tuyiye kino sente akawunti nga mwenna mwemanyi tukoze bwe tuti nga mwenna mulinga balongo yiiro ng'omuwa bubi kati yange mulangira abeera naye ogira onsonyiwamu ku yange ani ndowooza olaba eggamba business man fayiro gye nina ku SB4 ani wotannoonya omuntu ayinza okujja mu kabokisi nga munnaye kino bwe kiti ne bwe kiti akirabe nze kati nno nze eddogole wange njagala omuntu ampe bwe baba bakwanye mu kibuga gy'oyitidde jangu direct oŋŋambe timunnanga abantu bamanyiira nsanze wa Jennifer nanga nti anjagala era nampa obukadde 3 abantu no munnange andi bamanyiira okimanyi Maafina ngambye nti tukole bwe tune tuti njagale eryo okubeera nga abalongo teri akisa kyama zeno kyenwenze wentuuse wefuna sente mugamba zizo sente nabuzo zijjawa papa nanga kulya sente eziriwa nakuwa 10 walumutuusaako n'ebibiri byagenda nabyo ku ofiisi wadduka n'obimujja okay ngatumbawumba nga wena kusubiza mami obaka bwe wampa nga tuyingira omwaka guno tinjabukola ekyamakulu poli twagifuna nakubenda kuzino mbadde ne project y'okuzimbira ekayunga omukyala omukulu oli alina abaana 15 olunaku lweggulo twayingidde ennyumba era abantu ne mbagamba project eddako kuzimba omu yaffe gye tugenda okuzimba si maka gange ga kusulamu ne mukyala wange bamikwano gyange no ame sente zo wazimpa kuba walaba emirimu gyezize nga nkola wazimpa nga mukwano gwo ne tuwaziwanzi waziwa SB4 MEDIA tusalawo tugule ploti eyo tuzimbeko amaka ago nga g'abaana tugenda kulabirira nga abaana kulonda nga abaana
bano bamusuddewa bamusudde tanabwasirizi era nasuubiza omukazi nga nti singa mbadde n'amaka ku baana bano nabadde nfunako abaana b'entwala era ye projekiti eddako kuzimba maka ago omu eyo ate naye ndi mwetegefu okutambulira wamu nammwe leka nsooke mbaga nti seminti yenna anaakola ngenda mubagulira yenna anaakola ye mwetemye ngenda mugula ebisigadde ojja kumbuyira awaganye seminti nga batugambe yawedde ye musonda taliimu naye nze nja kutuusa okwebaza abagizi b'SB4 sebunya abantu abakuwagidde bannange mumuwagidde mwebale nnyo mwebale ddala okuva gye mwamujja paka waali omanyi omuntu akuwa amaanyi nga mubutufu bw'otambula naye ne gye yeeyongera okusinga omuntu gw'osangawo ng'asiraanye sebunya olina ekintu kyo ky'otambuza nga kikyo wekka olina bwava yina akikoppa kiba kikyo wekka so bambi webale nnyo bambi mu myaka gy'okubanga okola ebyo byokola naye kankwebaze oba oli awo wewa bakwita batya gwandaga ekkubo bingi nnyo baimami bingi nnyo byetukwataganamu nti nakwegomba ebintu bibwajjanga okola nange nengezaako mukama nanyambirayo emikisa gye wampa nengitambuliramu so tutandika butandisi mami wange tukyali ffenna wonna wonna nja kuba nga nkutegeeza kyemmanyi omwezi ogujja tobanga tutandika nze otandikirawo nawe oŋŋambira kiba kiganye ng'oŋŋamba tweyanziza nnyo kunawe wennaali bane tukwatireeko twegomba manyi mu bulamu bwange baithe mukyala wange nagenda omusisinkana kyasinkana tugatta ennyo nayagala baithe nabagamba okuba tutuusako story yange gye nnakulamu jjajja wange mwogerako nnyo temmanyi bulwaki tata wange gyali mami wange mulamu kyebali jakubawo emboozi eyo mugirindirire kale nakula nga waliwo embeera gye nnakulamu nenkula nga njagala nnyo abaana mukyala wange naye namutuukako ngaayagala nnyo abaana netwegatta nafena ntupa n'omutima ogwo naye nga tetulina nnyo twakitungula mutugamba nti okuzimba ennyumba gye tugenda okusulamu tekigasa katuzimbe ennyumba y'abaana katunako mubeerawo n'abaana tumanyi tutunda abaana baffe 10 muzaale lumu nga lwandasi mutweyungako bannange mutubeerera mu mbeera nnyingi nnyo ennyumba y'omusomesa mwatubeererawo ennyumba y'omama w'omulema mwatubeererawo ennyumba ya jjajjaffe ow'ensololo mwatubeererawo ennyumba ya jjajjaffe ow'ekayunga gye twayingidde mutubeereddewo ku luno kya mwana wa Uganda SB4 MEDIA tugusa ensonga ne mulindira emboozi eyo